our stability issues, our economy, our infrastructure, our everything, health, education, water supply and everything. You transformed it. You stuck by your word. Your Excellency, you kept your promise. I keep calling you a promise keeper. It's biblical. You never make a promise you cannot keep. You have never made a promise to Ugandans that you have failed to keep. Instead of the 7 military coups we had, now we are going to have the 7th election in this country, which has been peaceful. We have moved away from change by bullets to change by ballot. That's a fundamental change in this country. We have moved away from human wrongs to human rights. That's a fundamental change in this country. Mr. President, when I first went to Kampala, everybody was walking to work in Kampala because there was no system of transportation. 2 years, 3 years ago, walking to work became a method of demonstration in this country. That they had to use tear gas to stop people from walking to work, which was a normal thing in the past. Mr. President, you have done this country proud. And from 1996, when you changed this country into a multi-party system, you have been consistent in your mission. President Museveni, you have given this country hope. Honorable Ssewungu tandikirawo. Mu bigambo bya Honorable Oulanyah agambye Museveni is a promise keeper, tewali kye yali asuubiza n'atakituukiriza. Ojja kumbuulira nakivunna mu Luganda nti that was posturing. Sijja kuvuunulira bigambo byo abawulira bajja kugamba nti nze nayogedde. Era bwe mbanga nasomesebwa ba Brothers of Christian Instruction nebaza Katonda nti saawagidde musajja oyo okubeera speaker. Waliwo naye ate waliwo n'ekirala kyotaje waliwo yayitira Museveni Katonda w'okunsi kivunule ndyoko kwewussa office gyagenze mubaka muno yakivunudde mu Luzungu nkizemu that was posturing. Lwakuba simanyi nti nsobola okufuna omukisa era abakamera singa obadde basabye ne bajjayo Oulanyah ng'agenda wali Museveni okumuwa instruments of power naye bwakankana Museveni amuzze eno bwati bamugira bwamuvuga nga avuga olupanka lw'eggaali ebyo birage ku gundi ojja biragaawo naye kangende ku nsonga esooka nze ngenda kusooka kuddamu Oweekitiibwa Busuhaji ate lawyer wange nange Ssebo kubanga yali mutebusweke kati ennaku zino yali yambulako bwe twaleeta Mama Mbabazi okuwagira Mama Mbabazi namuwagira Ssewungu kyali kizibu nnyo okwabiga Mama Mbabazi mu Buganda ng'oli wa DP aba NRM batutabukira naye twabuuza Mama Mbabazi nti lwaki mwami ya mama twasazeewo kuva twavudde mu NRM tukufune nga independent lwaki ogaa osigadde mu kibiina amama n'atugamba era kankiddemu nti kimwagala mu opposition kufuna ba NRM bajje babawagire oba kitegeera era kye tukoze mu Buganda nti mu kalulu ka Kyagulanyi His Excellency aba NRM twabajjeyo ne bajja ne bawogera Kyagulanyi Museveni Kalungu West constituency yawangula polling stations 2 zokka nga tasinga Kyagulanyi bululu 3 era Kalungu district twamukuba obulungu emitwalo egi ng'alina gumunga mu 12 mu district yonna. Now Kadaga kye twali twagala kyekyo nti ayagala obwa speaker naye Museveni amaze okulaga tamwagala Oweekitiibwa mwami president w'eggwanga tayagala ani Kadaga era ekkololo talina kye yalekayo ku Kadaga lwaki amukubye amuteeke ku ttaka kakati Kadaga bw'ajja n'agenda ekyankwanzi mwami Oulanyah ono yagendayo emirundi emeka 3 luno nga bakalonda ababaka Speaker wa Parliament bamugaana okugendayo Speaker wa Parliament third in government bwe bagenze Entebbe Kadaga Museke bamukomya Museke bamugaana okusinkana ababaka ba Parliament ababaka ba Parliament baali bagenze kulonda Kadaga si deputy speaker by the way bano bagenda okibala nti bateeka Kadaga mu kamyufu ababaka ba Parliament n'Oulanyah Kadaga akola ki because waliwo ebintu bibiri nga Honorable Tayebwa ali mu kampu y'Oulanyah ya Kadaga ne Kadaga nga baggwa era bwe waliwo lwa Tayebwa bwe yafuna buli 147 146 nga oli alina 16
ng'oli ataddemu biliyoni ezitakka wansi wa 4. Wow. Saazi lyakonze Bikira Maria nyambe ezitakka wansi wa biliyoni 4 kubanga ababaka abamu abapya ne suuti ze balayiddemu za mukyalo omukulu ze bayambala omukyala deputy she's my friend by the way Anita Amongi mukwano gwange waliwo nakafaananyi akatambula ku social media nga tuli mu parliament mu kasonda wali tunyumyamu sipiika tannajja ndi Ssewungu ne Alan bagudde mu bintu okitegeera kakati kikyeŋŋamba ekisooka ffe nga abaka parliament mwami honorable Kabuusi tulina okuddeyo naffe tuddeyo tutereze rules of procedure ne constitution. Deputy Speaker wa Uganda tebamudefininga loluzize kireese obuzibu bunene nnyo okutuuka wano kinene nnyo balwanagana kasita deputy era ate ekintu ekinsanyusa tegezaako ne weerimba nti Oulanyah agenda kusinga Anita Amongi amaanyi ku parliament era Oulanyah is deputy of Anita Amongi. What? Physically Oulanyah ye vice chair ye chairman ye speaker wa parliament but Anita Amongi ye speaker Oulanyah ye deputy. Anita Amongi w'amaanyi nnyo eri State House ne Museveni okusinga Oulanyah. Olwaleero singa mbadde nsula naliweereza abakulu bano ka video kayina wano abaminisita bonna abaagwa bali wa Betty Amongi gye basiiba banonya bwa minisita. What? Ebyo byenkubuulira. Ekyokubiri yafunye mu 2015 ng'Oulanyah alina 310. Now ekyaleeta Kadaga okumukuba okimanyi waliwo constituencies 95 empya abakadde 5 bameka abakadde abapya 5 ababaka b'amagye 10 abo tobawogera balishwaddiru buli eri then Bakayindo tafiire kati alina gombolola valiyo yagwawo ddamu NRM tagiina ne bwe yeesiga omuzigo omuganda alina gombolola constituency ye gombolola basala gombolola Kalungu constituency gombolola ate katono bwe kati nga Kahonda amutwala baba itabu abapye 95 nabaga kuli atali nyowe mwamutakula bahimu nyowe nkagezaho n'abahereza omulimo n'abato mu parliament mwagire kindi nindi tisinga tabadde nze mwenna tewabadde wasobola kuyita mugende mmanye ngu naleeta ekintu kya nyine kamera za kwanza bareeba nebyo minisita Amongi Betty yali akola noteya ng'ababaka abalaga nti omukulu azine kamera mugiraba ebalaba now bana babaka kyenda mbaka tulina ababaka abali ku leveeyo mu parliament be bagamba ebyo nabo ne bakkiriza fe Ssewungu basiimwa Kabuusi twafuna omukisa twazaalwa mu Buganda waliwo bakadde tebajjangako mu Buganda tebajjangako Kampala abadde ajja Kampala ng'ajja ku mbaga mu Costa n'atuuka ku kkanisa Namirembe ne bamutwala ku reception venue n'addayo Entoroku n'addayo Buhweju tamanyi na toilet y'amazzi agirabira wano ebyo si byakusanga ekifaananyi ky'ababaka naye waliwo Ssewungu nga nalinga mu gallery nva ku Shimoni nengenda ku gallery navanga natuuka mu primary nenya lift nenjigendamu yakwese Towers oba okitegeera tagimanyi naginyiga pesa oli atamanyi na toilet y'amazzi mwangu ogamba nti omusajja wakutudde alina kamera Kadaga obuzibu bwasinze okuleetera obuzibu buliwa oba oyagala toyagala simbwa kyaggambye ensonga nkulu parliament gye tubaddemu baali bagiggala era mubiseera bya covid kyogedde ku mpiira ya covid minisita wa health ng'awayagala kuwa speaker directive agale parliament abamulagiro giggula Kadaga n'amubuuza namugamba madamu me as speaker of parliament to come to the ministry of health to seek for permission to open parliament ntinze speaker wa parliament ate nzije wa minisita w'ebyobulamu okumusaba olukusa okutuuza parliament. Kadaga n'agaana n'atutwala mu conference hall bwatwala mu conference hall nebatukuba ne bagenda ne bamitinga Museveni chief justice attorney general speaker of parliament vice president those vice president batabeeramu basalewo batugenda mu state of emergency attorney general nawe opinion n'agigaana najja n'akwata parliament n'agiteeka mu tent ate Oulanyah agenda kuswala kubanga bwe yazze okukyalingako omundi ogumu nga Kadaga afiiriddwa yagambye yeewunya okola nga parliament eri wabweru wano tamanyi we yanode ate ndaba tent azizizaawo. Now Kadaga n'akwata parliament Museveni ng'ayagala eggalibwe
etambule nagasi tujja kukiza parliament kugiggala nagiretera tenti nagiteeka wabweru mu byogendo jjayo Kadaga abadde mu jeemu eri mukama we si mu jeemu speaker wa parliament is impartial as we talk now figures zenkuwadde byebiri byebwagamba Kabuusu mwami Honorable Kabuusu kababuulire nze Katonda yampumukisa kumusirimba obukuusa n'obulimba mu opposition tebutujja kutuwa government Ssewungu could not win speakership kubanga ng'oli musajja musiraamu mbuli ayo olukiiko Ssewungu yayita tutule ffenna opposition nga mwendi ffenna abayitamu n'abatayitamu opposition tutulese ku ngeri tugenda muwamu akalulu tekyaliwo nga Honorable Kabuusu tanakuddamu nange kankubuuze mwatulawa n'Anita Amongi aba opposition okumuwa obululu kubanga NRM teweza babaka bina mu parliament kituufu naye eyina ababaka kaŋŋambe nga bisatu asatu naye Anita yafuna 415 ekitegeeza yamalayo bwa NRM 303 najja n'akukumba n'obwa opposition kati y'okubumu obwo mwatulawo kankiddemu Anita Amongi yasinkana nga abaka opposition ng'ayagala bwa speaker era waliwo n'abaali ewuwe nga opposition because bwana kadumukasa tuleme kulimba bantu waliwo agenda okugenda muyala nga tasoboye buli mu NRM bw'oba onoonya bwa speaker bwa parliament olina okunoonya aba NRM n'abaki opposition that's why bwe baalitanga camp ne Honorable Kabuusu agambye yaliko wa speaker Kadaga ng'asaba abantu bisatu n'abasanga abantu bameka nkaaga ne decision nga temukkiriza kuwaani Kadaga now this lady was so aggressive yatambula wonna n'agendawo naffe kye twalina okukola n'owaffe singa yali serious naye oŋŋamba nkuwagire ne simusigirabako gwe chief whip wa opposition naye mwagala waliwo ebintu bye tugaana okwogera naye time egenda kutuuka tufulumye omuliro ku buli mubaka waffe abaleeta amanene abatemye okujjako Museveni nga bali abo balimba balimo manyi kamera mugenda ne mukwata Ssewungu ku madaala wali nenimbira awo naye nga n'eddakiika 2 mu parliament sizimazeemu nga njogera nga siyingiddeemu ebyo byebisa opposition obulimba Honorable Ssewungu nolwekyo njagala tuve ku nsonga eyo sebo nga mmaliriza mbadde mmaliza ensonga eno ekintu kya owekitiibwa Rebecca Kadaga ffe twakifunyeemu nnyo mutya enfuna yaffe yiino oyo omukyala okugenda mu Seeke n'avaayo nagazigenda nganye kyemuŋŋamba kuba Kadaga yabagamba nti lwaki mwe abaseeke mulimu abantu babiri abakuba akalulu mu palamenti Jim Muhwezi ne mwami bali omunsi mbe bali mu Seeke abalonda lwaki mugamba munondere wano ng'ate balina okunonda bali eri tugende mu eri bakole ki bwe muba mu kiganyi nze I'm not going to participate mpozi kino kankibuuze Dr. Irale kati omulimu gwa Tangodoyi gwali ki okitegeera kuba Tangodoyi yagenda ng'asunsulamu ababaka bagende ababaka babalonde naye ate Tangodoyi bwe yamala obbasunsula ate badda mu Seeke ate nga Seeke yeesalawo ani gwe tutwala eri Tangodoyi yali asunsulira Seeke mu multi-party democracy buli kibiina kirina bwe kikola enkola yaakyo kitegeeza ki nti baali balina okuyita mu lukiiko olw'ekibiina ng'ekya NRM era Tangodoyi n'akola omulimu gwe naye wali Seeke ke kabonda akasembayo akasalawo decisions z'ekibiina ekyo ng'era mukimanyi bulungi nti Seeke yezenga eronda Right Honorable Kadaga ne banne n'abakulembeze abalala n'olwekyo era by precedence balina okuyita mu kibiina ekyo ekya Seeke balabe nti bagenda either ne basalawo nti gwe teweesimba ku munno n'okwongera Seeke eringa Tangodoyi alinga muzaalizi okay ategeka byonna ebinaazaalisa yes naye omukazi bw'atuuka wali n'asindika nga tekyetaaga jirita nga biwedde Ssewungu maliriza njagala batwala ku nsonga ndala kakati nga nkimaliza okiraba nti omusajja naye ali ku mulambo gwakuba empisa eddagala teguvaayo naye kansembe na kino bwana Kadumukasa nze nebaza Katonda nti kyenagaana kyandaze izasizakansa okufuluma mwami Oulanyah webamala omulonda enkeera wembadde ndagaawo wennyini enkeera naye nga bw'otandiseewo gendera yasibira yatuukira ku parliament nze kyengamba bannayuganda muwulidde bulungi nga Honorable agamba nti ab'opposition balimba
era olaba beekuba kati FDC no ate kitegeeza tebannafuna munziza walala eyo kanveeyo sigambye taba position balimba ngambye obulimba mubamu mufe sikkiriza bulimba sirimba bantu batwala kununula ggwanga naye kamalya naye nga tuna kavidi yako madde nsaba producer kampeeko sipiika omupya omulimu gwe yasoose okukola bamulonze lwabadde lwa Monday ku Tuesday n'atuuza mwami Chris Obore.